bakabbi bafuluma tusaba essala eddako yaffe balamu tugenda kusaala wakati asuli muturuuzi tosaala nga tulina uzulu abamawulire musemberekeewo obudde basola abamawulire musemberekeewo mabbali budde basola bakadde baffe n'abakungubazi kitabo nnyo mukwano gwaffe esikenduga kitabo nnyo weri olumannyo lw'ekitabo ebibadde byangu nabutekumanga kyebwira okulaba abantu abadde ate baziikaze babaziika bulumi omwana ate bamuze ate nze munziikireko ki mutabani wange inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannange neebaza Mwami Hamisi ne Honorable bannange kyemunkoledde nsaba Mungu abatusira okusingamu obulungi ne sipiika mutuuse tubaka bonna buntuuseeko ne bonna nti bisanyuse nnyo newankubadde nga nomusanyu baana kamaafi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kojja tola ku salaamu kulw'omwana wammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Soke genza mama wa Ismaila ebaza nnyo mwenna abazze omwana wa Ismaila kugenda okulema kubanga baliko sasira mutomi wange Muhammad Kasajja ne bakozi bange bonna tagbagiro kugira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wakati kisembayo temugera kukirala obuli mujinjo temugera kukinambo temugera kuyogera kukatira La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Basibu ne banyabo nga tugenda maaso ne program omukungubazi omukulu omubaka omusaasiri ebyamusobako ng'omutonde. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا رب الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فرجي البصر هل ترى من فتور. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
kun fayakun. Allahu ya Rahman, Allahu ya Qahhar, Allahu ya Basit, Allahu ya Hakam, Allahu ya Adil, Allahu ya Mudhir, Allahu ya Basir, Allahu ya Wali, Dhul Jalal wal Ikram, Allahu ya Muqtadir, Allahu ya Rahim. Allah kuwalalika n'ogamba nti alkariyatu malkariya wama adraka malkariya yawma yakunu nnasi kalfarashi lmabithus wa takunu ljibalu kalihni lmanfush fama man sakulat mawazinuhu fahuwa fi ishatin radhiya wama man haffat mawazinuhu faummuhu hawiya. Awengenda okutandikira baganda faummuhu hawiya. Ummu ayogera ku bamaama bokka. Wama adraka ma hiya naarun haamiya. Ismaili akaguma 2019 mama we nafa. Twagende kayaza ndoza makenge nangao nalebo webale ozise mama badde tumanyina akamze swide ndi maskini watu bwe yayokera bajama isima tabate na tabu maskini ajawo yeyiya abala bajja kutyo byogera ne miskini la yeyiya nga abalala. Era namuyita ne mugamba lwe nazeebayo okulaba Isima bwe yali ava mukomera mu kooti ndowooza mujjukira. Ne mugamba Isira ne Isima kakanyaako ku ddoboozi mu kooti ng'omulamuzi waali. Ne mugamba bara wal bara, ekintu kyendaba kiyinza obutaba kirungi. Ate yali wa mazima najja n'agaona bwe yaŋŋambye tulinyemu mu kyawakati. Ne mugaye eri abanyiika kubanga ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atambuza ekigambo kye eri abanyiika. Bajja eri kitaawe omuto Abu Talib ne bamugamba omwana watusukkiridde. Abu Talib atende walira ayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba ya Muhammad nkulwaniridde naye nange mpulira ntendewaliddwa. Abasajja amaanyi gakoze eki bantaddeko ekiguli kingi. Muhammad kyava amutunula mu maaso baka nti Nabbi yakaaba emirundi egitatuukamu 3 n'atunula mu kyenyi kya kitaawe n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu. Abu Talib kyava amugamba nti sisobola wakiri bantwale naawe. Meaning mu buli society buli kyosindika olina bonyigiriza mu kugenderera oba mu kutagenderera. Tuyige okubeera n'okusonyiwa, okubeera mu mutima nga naye bw'osaba nti ya Rabbi ya Allah nsaba onsonyiwe. Funa space mu mutima ogaye nange nsobola okusonyiwa abalala. Naye anayi fo anayi yefudde Somalia kiki eri. Somalia bonna basiraamu, yensi yokka erimu nga buli muntu muki bonna bagwanga eri. Naye bawulabika ono wammamba oli wafumbe, oli wakatinkuba, oli wanjovu. Naye wallahi sibayinza kutuula ku mmere, bakubagana bukubaganyi lwakuba omukulembeze eyali awaniridde empagi yagiti. Aboogezi bonna bavudde waggulu ne boogera nti olaba omusota gutandika okwebojja bokka. Ate bamasikini bano wanga bandikuumye abantu ate be batambula n'obukuumi. Kati masikini ayingira
nga ye bamubanja kwa ttaka olina amukuba omutayimbwa. Buli kimu kye babadde boogera nga bakatwaleta security mumu wekkulukulu. Naye wallahi naye etandise okuyuga ate yatandika ddenyegenye eti papapapapapa. Kati Isima masikini talina kifo kyanoonya. Bwakwatako ku bayimbi, bwakwatako eno, bwatumirako kabakompulavyo wano webale nnyo yalabu yaga sikukala. Kuba ono bakuluba ne Isima naye ali wano. Ana nsaba akuwe gy'osinga okwagala. Kubanga oli yandirowoozezza bano bwe bakuluba ne Isima naye wallahi ali wano. Mugamba Anna nti ayi Anna sonyiwa saasira Isima okuwejjana. Nze ndabye abantu bangi abanzanyeemu mu firimu naye tewaliwo buzibu. Oli ayogerako bwogezi tatutte bulamu. Maybe anyiize naye ate akwagala. Nze ndabye eti Mezaaya wano ayogera bwe namala okukola embaga. Mezaaya yavuma nze subhaana mali. Naye bwe mulabye n'atolera salaamu tewali buzibu. Anoonya namba kuli ku mutimbagano naye afune ekyokulya ayitewo. Kati waba asobola kifunira ku nze Allahu yalamu, Allah yasinga okukola ki. Ayitirawo naye anoonye riziki. Riziki efunze mu ggwanga lino nga buli omu atunula ku munne buli gw'oyitako agamba ntonyezaayo ntonyezaayo. Nsembyayo kano ag'obugumiikiriza n'obwesigwa. Lwali lumu malayika etwala obulamu yajja neva eri Allah nejjira mu kifaananyi ky'omuntu nesanga omusajja Ibrahimu alayhi salaamu bwe musanga nemugamba nkwatiraako ku kitabo kyange kino. Ibrahimu akitunulamu ati yetegereza ekitabo. Mbadde ntudde okulaba kato Mungu ajakuumye tereeza ekkanzu yo bwe mubadde mutambula ne Isima. Naye omusajja bw'assa ekitabo kino n'akikwasa omwami ono n'amugamba akwatiraako. Bwe yakwata ekitabo n'ekyamako emmanju. Bwe yakyamako emmanju omusajja n'abikkula mu kitabo katugeze nti ye Isima. Agenda okulaba oti ng'ekitabo kigamba mu lisiti y'enkaaga gye nzirako okutwala nga ye kennyini Ibulayimu yasooka. Ibulayimu ne yeekuutiza ati neyeteeka wansi mu w'enkaaga n'ajjuzaamu omulala. Kyeva ekomawo n'emugamba ekitabo kyange ekyo. N'emugamba nkwagadde nnyo musajja gw'olina amazima. Kankubikulira ekitabo kino. Mbadde wakutwalanga kwoddako naye kankongereyo ndowooza emyaka 2 ngenda kutwala asembayo. Laba mu mbeera eyo nga yejja mu kisooka nayessa mu kikola ki. Omuntu bw'aba akuteresezza akakoboke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki. Kubanga ayinza okubagamba ke nataddewo mulimu bomu naye bw'okanziriza tebaluka nebalukirako. So ensi bwetuuse nga bwe mugiraba nagibannyonnyolako sijja kiddamu yantematema pa ekyomumaaso kyono pa ekyawakati kya mulala pa ensolo 3 ezagenda okuyigga. Ensolo emu yali Wampologoma Ssebaagikasajja. Wampologoma bwe bagenda okuyigga n'ekwata omunyago gwabwe oyogedde kuziika omwana wo. Bwe bakwata omunyago gwabwe n'amugamba nti Asadu yali Wampologoma. Kyava agamba zino ensolo ezaali awo nti mutemeeteme omunyago. Ensolo ne zijjayo ejjambiya pa Saalabu wakibe yatematema n'amugamba kino ekyemmaaso kyange kino ekyokubiri kikyo guno omukira gwa Wakayima. Asadu kyava amutunuulira n'amugolwi n'agwali n'azirika. Kyava agamba Saalabu Wakayima nti wammatemaatema. Wakayima yamutunuulira ng'ati ng'atonyeza ezziga. Pa kino ekyemmaaso kikyo ojja kirya ku kyenta. Pa kino ekisanja ekyokubiri nakyo kikyo ojja kirya ng'ekyemisana. Pa ne kino ekyokusatu nakyo kikyo ojja kirya ku kyeggulo. Pa ne kuno omukira nagwo kukwasa ojja kunywera ku kyayi. Asadu Wampologoma kyava atunuulira Wakayima n'amugamba nti Wakayima engaba n'ennungi eno wagiyiga eki efaanana bweti. Wakayima kyava amutunuulira ng'atonyeza essiga n'amugamba oluyi lw'omaze okukuba Isima lumala bumaze okutegeera
kine bwe tuba omulyango tubadde tukuyiga ffenna olina kulyawo. Abalina tafsiri bategeera ensi Uganda yaffe ffenna. Akkiririza mu Bobi Wine amukiririzemu, akkiririza mu balala abakkiririzemu, naye tusisinkane tunyumye nti nga bw'otuula n'otuula ne Muhammadi newankubadde alemeddwa kuba alinamu engeri ya puresha musajja wattu okuva mu kkome, mumusabire Muhammadi Sseggirinya akankana naye agaye nti abasawo bali mu mmoroka ye. Naye ensi bw'eba etuuse nga buli awakanya alina kuyingira munda, bw'aba tayingidde munda alina kuyingira mu ntaana. Kati tuli mu nsi kikubambi. Yali teyabba ddagala, yali talina kye yakola, wabula kye yakola kyali eki muntu kugamba nti bwe ngenda eka sikakasa oba naafuluma. Kakati abantu beesize gavumenti eno lwa nsonga eki, kubeera nti babadde beebaka ne bafuluuta. Kakati abadde afuluuta bw'atandika okuwulira nga nannyini ye abadde agyogerera, empologoma lwesoose okusena, kakati gyakola atya? Batandika okweraliikirira. So bannaffe abavudde mu kibiina ky'omukulu n'ekibiina ky'omutabani mutereezeemu ku nsonga ezo, kuba ate naffe abali eno tubaludde. Tuvuganye nga tewali walina mikono misibe. Abali eno bavuganye, naffe tuvuganye nga teriko akwatibwako. Nga bwe twagadde obulamu bwa Isima nsinga ennyo Farida nsaba osituke. Ate okubanga ofunye obuvumu n'ogaa nti nda kaŋŋende wali mu bannange nange ntuuse okusaasira kwange, ng'eno Uganda gye twagala, ng'onakkirizibwa okwogera n'olinakkirizibwa n'akola ki? Abantu ne basalawo ani asinga amaanyi. Naye ekintu ky'okwogera ng'ogamba omu bamusibe emikono omulala yayogere, kireese obukyayi n'obusungu eri abantu. Wallahi billahi tallahi Allah ali waggulu, abantu banyinvu nnyo mu Uganda sebo. Nsaba okuweereza obubaka buno eri pulezidenti, abantu si basanyufu jamaa. Naye olina tayimu okutereeza kubanga security y'ennamba emu. Kojja wa Isima mwenna mumujjukira ku Super FM bamuyitanga omusajja Kisolo, mwamuwuliranga eyayogeranga ku byafaayo bya Idi Amin Dada. Era ffe tetwawunya Isima okuba ng'ayogera bw'atyo Suudi. Isima yayogeranga nga kojjaawe bw'ayogera. Isima mugezi. Isima n'atuuka n'akaaba n'agasiina na lenti. Naye bano be munyolonga ate abamu aba people power nga be bamuga Isima nnyina y'akagaati kaako. Kubanga Isima yakola omukwano. Isima namulaba ng'akyadde ku kitebe kya Nuupu eka ng'okya. Naganze sibalinaako buzibu. Ate mulabe enneeyisa eyo nti nabo bamwaniriza tebaamukuba. Lwaki bajjako omuzinda? Ani akoona muzinda? MK. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saba kulembera musale no kutanga mudamu cyane. Ya Rabbi ya Allah! Ya Rabbi ya Allah! Ya Rabbi ya Allah! Ya Rabbi ya Razzaq! Ya Rabbi ya Qahhar! Ya Rabbi ya Halik! Allah kwa tutonda, Allah kwa tusamuseno, Allah kwa tufunanyisibwako, Allah kwa tuwa obulamu, era kwa butwala, Allah kwa waisima obulamu, kajituwa, omujako kwa Allah ya Halik, kwa Allah ya Salam, Jalalu wal Ikram, ya Rabbi ya Allah teri mundu ziza tukanga, ya Rabbi ya Allah teri bitala biza tukanga, ya Rabbi ya Allah teri nyondo ziza tukanga, Allah kwa kwate kwa bukuliku kwanga, kuonga ye kwanga lya feri ya Uganda mikono jo, salawe kwanga lilo jeriziraka, Allah tuwa muwangazi, kwa watu utuwade, otutwalina kula ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu ya Qahhar, Allahu ya Razzaq, Allahu ya Fattah, kusaba tekelewe ekisumuluzo.
endabiro y'okwagalana sayi kwa isima ennunusi gye tuli Allahu ya Razak Allahu ya Mudhiru Jalal wal Ikram abakwavunanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero bonna abatusalasala Allah baamule obasuula eddalu obatandikira olina ekisumuluzo ekisumulula emitima obanye ekiri ku mitima gyabwe okuba nti wetufunanga omusulibwa tuga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tukimanyi nti abatenunamwe muli wano takulanganga batuna abatetwerwanyeeko abaana baffe balitununula inshallah tubeera amanyi mu baana baffe abo bayumirira wamalaku watuyimiridde tuyimira wanga kunjegere basiba emikono maaso g'abalabe baffe obakkakkanye tubateeke wansi ya rabbi Allah watuganga okutya okutako gwe Allah watugamba tube bakkiriza okujjako eri gwe Allah watugamba tubeere beetoowaze okujjako eri gwe Allah Allah tetujja kufukamirira kitonde kyonna kubanga baagala kutukkakkanya tukaba tumuuse eno la ya Allah takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah fenna bali wano ojja kusinganya kabuli zaffe era tuzisemberedde tuwamanyi n'obuvumu okusingana nga tutegeera naye rabbi Allah saba okwogera ku muntu ono oli wano omwana ono Matubala jangu wano babadde bakugulana ne Ismail naye wallahi omwana ali wano okusalira ku musajja we era nga namulaba nga agira ati alina bwakola ati n'atambula n'addayo n'atambula n'addayo n'atambula n'addayo mu sesheni yange nemugamba assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني نسألك الجنة اللهم إني نسألك الجنة اللهم إني نسألك الجنة أبا مستوى ونو أبا سيسمى ونو أبا سيسمى ونو kati Matubala Mungu akugone kamili onaye jangu tuwele salamu mudakike Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakwana bange tunsonyiwa bange bakwana batofonna ne bakwana batofonna bakirirwa tusalibwa byo isima omulemberero gwe balayinga bali ddala ashibaga kato jola salamu amukwatire abakwate banga banange olwekyo kikakala takbir